n'okuwangula akalulu kano mu bungi ddala wadde abawagizi bange babagaanye okulonda naye nga bakedde wano omuntu eyakedde wano omuntu eyasomye regisita ekyamazima amatuufu obwedda agisoma ng'alina ekigendererwa naye ekyamazima Katonda yekka eyampa obuvumu okumanya n'okutegeera abantu bange nze nasomerera mbeera z'abantu era abantu bange basobodde okumpa obululu obusobodde okuba nga bumpanguzza akalulu kano aka LC chairman Jinja Kawempe Sero nina essanyu lw'abantu bange abo abasobodde okuba nga bampa akalulu mu bungi ate nga basigadde ebweru nabo nga bangi kale n'olw'ensonga eyo njagala okukyusa obululu buno nga bwe bagamba nti babubba akalulu k'omugongo badde simanyi nti bakabba naye ekyamazima amatuufu kale ne kano bakadde kuba abantu beesalirawo ate baddembe mu bulungi ne mu bubi beesaliddewo omuntu gwe baagala nga ye Kuseni Ssegujja Hussein nga ye chairman wa Kawempe Sero tusaba bonna betatuvuganya nabo bajje batwegatteko tutwale ekyalo kyaffe mu maaso naye tukkirize chairman abaddeko yabasinze ensumika ate era akomyewo ate tukyamwogera n'oguddeko tukyamwankwe osinga okumanya n'okutegeera naye oswazizza abantu mu butuufu amannya Sheikh Yahya Mutebi Maggwa omuntu gwe twagala ku kyalo gwe twerondedde ate ekyo mwakiteeseteese nogamba gwe mwagala gwe mbamunda gwe twerondedde naye lijesita obwedda bazibala bazibuuka basimako pepeemu ey'okubiri nga bagizinga tusaba okukulaagana mmwe obwekanya wakati waffe bakama baffe abali waggulu. Assalamu alaikum warahmatullahi.
basula muno bekirinya bigo kirokolo kizingiza babakutine babawa sente ekyo babatikane babaleeta basuze muno wabbalibbali nga bekwese abekyawo tebalonze abantu bali oli bakaba maziga olw'obubbi bugenda mu maaso chairman ne defense we babbi batulugunya abantu tuvudde balanse balina sente batuuza amataka g'abantu empewo era abo abantu abali waliteeka kamera oli abantu buno bwenkajja bwabwawa abantu babeere mu kunyigirizibwa bbanga lyonna batuuke nobabba mu kalulu ensi egendawa sikulimba n'otiika abantu n'obajja kirina bigo kizingiza akatale kategerera ekyalo ekiramba akatale kataweza nayika 3 bane mutuyambe tetubikiriza bigeze mu maaso abubbi bwangu kunala tetubikiriza singe mugongo nabalangirira omuntu wasembye olwokubanga aba NRM tulemedde kulayini obudde bwonna naye nga ne batipisi webali nakye bakoze ne balangirira omuntu atawambudde kati ffe twagala buwanguzi bwaffe tukwaye okutujja NRM egambe titawakyalikulanga tukwaye tubaddewo omuntu gwe twagala nga tuli mu mugongo Elaini satu kulangirira bye baagala yafa okuva obuto nga n'oba alina naku agitegeera akitegera akabira wamu naawe naye omuntu nagenda ne wewandiisa najja okulonda ne bagamba bakkirizibwa okulonda ne baleeta omuntu omulala erinnya n'eddoboozi Ssegujja Hussein chairman w'ekitundu kino era awangudde akalulu kano olunaku olwaleero. Akalulu kano mwami Byabakama chairman w'ebyokulonda ekyamazima amatuufu yateekawo akalulu kano nga kakulonda LCs obukiiko obutwala ebyalo, naye olwaleero luno tulina embeera gye tuyitamu nga ffe abantu oluvannyuma lw'okunyigirizibwa nga baagala ekibiina ekimu. Omwami Maseruka Mutte ali wano ku ggombolola ly'e Nabweru yakwata akakiiko k'ebyokulonda mu ngalo n'asooka abeera ng'agamba nti olwaleero akakiiko ako yakatwala kuba yalagira omukyala Rosemary oyo akulira ebyokulonda mu Nabweru division amuli mu ngalo ze, ate nze omuntu gwenvuganyiza naye oyo ate nga ye mwami we. Kale n'olw'ensonga eyo abalonzi bange bannonze mu bwenkanya era akalulu nenkafuna oli afunye obululu 20 naye ate gwe balangiridde ekitasoboka. Ngenda kulwanirira akalulu kange, ngenda kulwanirira obuwanguzi bwange paka mu ofiisi esembayo. Bannamawulire babaddewo buli kimu bakozesezza poliisi n'ekuba abantu wano. RDC yaze n'atunnyonnyola olunaku lwajjo nti akalulu ka mazima na bwenkanya, naye kano akalulu si ka mazima na bwenkanya. Bwe tubanga bwe tutyo ensi yaffe gyegenda tetumanyi gye tutwala, naye ekyamazima amatuufu olwaleero luno abawagizi bange babakubyekubye, abamu babasudde emyala, bonna banubuse. Kale n'olw'ensonga eyo simanyi ensi gye tutwala, naye Maseruka Mutte ekyamazima amatuufu ayonoonye eggwanga lino, bayonoonye ekitundu kyatwala. Abantu naye bayita mu kalulu ne bamulonda. Lwaki tebakkiriza abantu naffe tuyite mu kalulu? Mbadde ndi wano nga omusajja azze n'omuggo nankuba n'ankasuka eri mu mwala eri gyengo. Omusajja abadde musirikale ng'alina bati sina kyemukozi naye ate nze mbadde byange yataze naye nga teddala obwo bwenkanya batubye akalulu ate batazoona okutukuba batubye
awaddayo Mirungi Sara.